Ekitundu ekyokutaano kakati story. Bwe nkugamba nti story ebuzaayo ebitundu bisatu ebuzaayo ebitundu bibiri ng'olwo omanya nti story etaba. Mr. Sozi kankuzeeyo k'emabega. Olaba ono boyfriend gwe nalina omusawo Omuganda tamala ne tuddinganamu awulawundi. Nagendayo eyo ku kyalo ewaabwe ndowooza mukwano gwe n'amugamba nazze. Nankubira essimu ng'enamba nali sikyagirina nali nakyusa ne layini nagamba ayagala kundaba biki engena asesenkana omuntu banayo ngenda omusesenkananga y'oli Guy Mr. Sozi ne tugenda nantwala out ng'ayina emmotoka yafuna emmotoka nga yafunamu ssente olwo twasula ffembi nemmala nenkomawo kati awo twasigala tunyumya nga lwali olunaku lumu nankubira essimu naŋŋamba muweeyo $3,000 eŋŋamba $3,000 oba yansaba 2 konze eyizaaki nannemerako ng'azaagala gaali already yalina ssente neŋŋaana kumba omwana omutukuvu yaŋŋaana Mr. Sozi nabeera ne Guy oyo nga twogera ku ssimu naye nga simanyi lwaki simuwa ssente nga muli neebuuza Guy ono alina ssente lwaki ansaba ezange yazisabira okumalanga wiiki oluvannyuma naŋŋamba ng'owagaanidde ddala okumpa ssente ne mubuuza ozaagazaaki naŋŋamba nina gye nalaze eyo simanyi seeka yazintumye neŋŋamba Guy ono abadde agala kuddamu kundoga evuunulabibya ne mubulokingirawo neŋŋamba sijja kweteekera Guy ne mwesonyiira ddala ku mulundi ogwo ngiramu sisita wange nga ŋŋamba ino baawo gundi yali yawasa nga yawasa omukyala MP naye omukyala twamusanga mu kinaabiro ng'afudde oyo omusajja teyaziika olunaku lw'okuziika yawasaamu mukazi mulala kirabika yasaddaakayo ki mukazi we oyo muvuka alina engeri gye yafunamu ssente otuufu nga yeewuunyisa naŋŋamba naye kati baamusiba ali mu kkomera nako muwulira nga baamusiba aluddeyo oba yakola ki bannange n'oli boyfriend eyannangira obutazaala Mr. Sozi nzirayo ku ekyo ekitundu nga ndi lubuto naye ng'ensonga enkulu entutte kulumya nalumya omuvubukwa olwadde yali yawasa yannangira sizaala okunyirira kwendiko gateeka okuba gaweke ga famire genneekatankira mukazi wattu nga simanyi nampekeza famire bwe zifaanana nabeerawo awo kati olunaku lwali lumu yajjanga ku woteeri we nalindi ewa sisita wange kuba by then olubuto lwa sisita wange lwali lukuze kati nga lwange lukyali luto nga nze ndi ku woteeri ye nze nkolawo ze nfumba byonna munange kyanga ne bwajja ku woteeri banange nga sigimuwa banange nga namukyawa lumu yandaba nga ndi ku dduuka najja naaweta nambuuza nagaana omuddamu nali ndina mu kwogera ku ssimu kuba yali yalemera ebintu byange nanneeyogerezaako awo ngawa kyeva njogera neŋŋamba naye mukama nkwebaza mukama yampa omusajja gwe nali njagala tribe gye nali njagala okuzaala ng'oyo muvubuka ali awo awulira banange saamunyega entambula neŋŋenda bane namulumya banenga oba yali yagala kwetonda nga simuwa bambi yayogera bubi yanjogerera bubi namubeererawo naye wa bwe nava ewa sisita wange eyo neninya nengenda mukyalo ewaffe okuzaala mukyalo nalwayo ndowooza omwezi nga gumu n'ekitundu nga sinnazaala nagenda olubuto lukyali nga maama akuba amasimu jangu oyina okumenya ntuuka mu kyalo nakunyumirizaako nti taata waffe akwagalawo lunaku lumu ng'ovaawo nabeerawo mu kyalo era twafuna obutakkaanya naye ne tweyisaamu eggaali nagula ebbaafu yange oyo bwannakawere ebbaafu y'omwana kati waka waliwo akawala nenjikawa kagitwaleyo nze najja ntambula mpolako ne kanguwa ne kansookayo taata n'akyava agamba ongulidde ebbaafu biki nga ayogera n'oyo omuwala nze nenzija nembagamba temukubira pulogulaamu zammwe ku bbaafu yange empampi n'ebbaafu yange y'omwana wange nenyingira ekisenge misannasanga musaawe nenneebaka bandi omwo nga taata nnumbye oyinza otya okunziramu bwotyo akakabaafu obubaafu nako ze nsobola okukuba emiggo n'enkutta omanyi yayinanga enjogera eyo buli kimu nja kukuba emiggo nkutte nze nsobola okukuba emiggo nze n'enkutta nze nakwezaalira akakabaafu obubaafu nensirika bannange
Nangamba nsobola okugoba mu maka gange kyenava mugamba onongoba emeka. Olwedde wangoba agobadda gwe wandeetera ogenda nga nkola mu mabaala. Singa wali tewangoba waka nandikoze mu mabaala. Bye nalabira mu mabaala nandibirabiddeyo. Naye byonna olwedde wangoba agobadda. Twayomba nno. Maama teyaliiwo. Saddamu kumunyiga. Neninda maama nadda nembimunyumizaawo. Taata nno n'anyiiga omanyi naye wantondo. Ffenna tuzifaanaganya tagambwako. Oli anyiiga. Azimba si yamanyi okuzira. Nga ne tutuuka time nangamba oli wano oli mu kulya mmere yange. Namugamba emmere yo yeekuluma. Sigenda kuddamu kulya mmere era saddamu kulya mmere ya taata. Emmere eva mu nnimiro. Kuba maama yalina ennimiro ewaabwe. Pozi ng'agenze ewaabwe maama gy'aleeta emmere ng'agijje waabwe. Naye eno nti yavudde mu nnimiro taata gy'alima nga sigira. Ne mugamba nti wannangira mmere yo mbuulya mmere yo. Neetandika nga n'amatooke ge waka sigalya nga ngula enkota yange ey'ettooke ne ngiteeka mu nsonda. Ne ngola omuceere, ne ngola obummonde bano katungulu kammonde. Akamotoka akayitangamu nga kayimba katungulu kammonde. Ne ngula obummonde bwange nga nfumba n'endya nga taata simuwa. N'ebyali bya kisiru. Nga taata simuwa ne ngamba ate oba yannangira emmere ye n'agamba mmuliire emmere ye. Nze gwalaba Mr. Sozi nina omukono ogubaza emmere nti nalinga Kampala nga taata atema lumonde nankubira essimu n'angamba jangu ombyalireko ebikata bya lumonde n'ogenda n'omala okubibyala ng'emmere ebala. Ne ngamba eno emmere gye nzijanga n'embyala gyonna ngera mbu ndi wano nkuliira mmere. Naye abantu bonna abaamanya olutalo ne bamanya gye nvudde byonna byonna ewaka ebibaze bibeerawo taata baamusalira omusango. Bataata bonna baali babimanyi bingi byesoogedde ku taata. Maama yaloopanga kati bwe byatuuka ku nze ensonga ne ziwanvuwa. Banaye ne mpulira nga binsobedde. Twabeerawo ewaka nga teryanyiga munne nga tusula mu nju emu nze ne taata naye nga teryanyiga munne tweyisinganya bweyisinganya tulinga bajja na bajja. Nzo kikkiriza ekintu ekyo. Munnange kati waliwo senga waffe omu yajja. Kati naye nfumbye emmere yange ne mpaako senga ne taata ne mmuwa. Taata n'azira n'agizira nze ne njeeriira. Nze njagiriye ekyeggulu. N'agamba senga kankuvugeko nkutwale. Omwana takyambuuza, omwana takyanyega, biki bikyandyako emmere, afumba wano amatooke tampa. Senga najja n'abimbuuza. Ne mmunyumiza byonna byonna bye tukuuze bibeerawo byonna byonna ne mbimunyumiza nga bonna teri babimanyi. Okiwulira senga n'angamba ngenda kwogerako ne taata wammwe kati nga taata ye mukulu nga ono senga amuyita baaba. Kati taata teyamanya nti senga taata bwe yatuusa senga mu kkubo senga yadda emabega najja n'abiŋŋamba. Kati twaddamu awo ne tuyombamu n'aŋŋamba era nze ne senga awo gundi nabimubuulidde. Ne mugamba yakomawo wano eno ne twogera ne mbimubuulira byonna. N'agamba tekisoboka. Ne mugamba yadda ku olwo. Ne twogera ekirungi senga aba agenda aba afuluma bw'ati ku kkubo n'asanga maama n'agamba mukyala njose n'enkusanga. Waliwo ensonga zino na zino. Maama n'amubuulira okuva nga tukyali bato ne tukula bakulu bange byonna taata bye yajjanga akola byonna ng'omusango bagusalira taata. Mr. Sozi taata yankolimira ku lubuto. Ne mugamba gwe nno Katonda alaba asala emisango egy'ensonga ebyo ebikolimo bye tebigenda kunkwata. Ate kakutande omwana wange abeeko ekizibu oba nfune obuzibu nga ndi muleeba bannange kwolwo ojja kundaba. Dembelio Properties and Associates tulina estate y'Emityana 5/10 ya chapa milioni 6. Estate yokubiri eri Bulamujjeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva kukola zokula ku estate. Masanyalaze mazzi 2 5/10 chapa milioni 13. Ku screen enamba za bannafa ba Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice tusobola okugusa obulungi ensonga. Mr. Sozi taata yankolimira ku lubuto ne mugamba gwe nno Katonda alaba asala emisango egy'ensonga ebyo ebikolimo bye tebigenda kunkwata. Ate kakutande omwana wange abeeko ekizibu oba nfune obuzibu nga ndi muleeba bannange kwolwo ojja kundaba. Olwo obuvumu nabujjawa. Mr. Sozi taata waffe yali yeetaagako omuntu amubagukiramu kitegeera kyali kisusse. Mr. Sozi ffe taata waffe alina ebintu byakola bannange oli omusajja tabeereka naye. Olaba nakati teri mwana n'omu gwakolagana naye
okujjako sister waffe oyo ye ne we bayomba abaddingana bakulu bange bonna teri akolagana na taata kati ku luno olutalo we lwaliwo nga ndi lubuto nti nze naluggulawo abaana bonna beeyabya buli bwe yakubiranga essimu okuloopa nga buli mbu kimu ninga ng'eyaggulawo olutalo nga buli mwana amubuulira taata nange wankola kino taata wakola bwoti taata kati awo nanneetikkira ddala n'akolima nze nabeerawo emyezi ng'ebiri nga awo ndooza nga sinnazaala nga teri anyega munne nze ne taata mu nju eyo kati waliwo brother wange eyajja ewaka mugagga biki brother wange yajja taata n'atuyita jangu maaka naawe jangu nina ensonga wano twogere biki munjagala ombuuliza taata yasooka yita muto wange buuza oyo mukulu wo lwaki tambuuza lwaki tannyega biki Mr. Sozi waka nasasulako tulina kagoti ka Star Times nasange waka Star Times baagisalako dda nga tebakyalaba nga taata imagine baali babeerawo taata ne maama n'ekizzukulu ewaka nga taata bw'asasula Star Times eyo kaadi agijjamu agenda nayo mu nnimiro tayagala maama alabe TV naye nga TV eyo sente za maama wange yaliko ku ntanda ya Buganda ne ku ngule ya Simba n'enkoba za Mbogo nga zaakatandika waffe zaaliyo maama yaziwangula kati maama sente ze yafuna ku CBS biki ne baleetako Soleil ennene TV ne bagulako Star Times biki naye ng'omusajja ajeefuga nga takkiriza maama kulaba ku TV ng'asasula TV ka Star Times kakadi ka Star Times atambula nako ne mubeera ewaka ng'abatalina TV nga ye alabako mawulire ku ntuuyo za maama banange ebyo byonna nga bituluma maama yali muntu wa music naye ng'omusajja tamukkiriza mulabako katono najja n'agijjamu abasanga mutudde mu ddiiro mulaba najja n'akasikamu kakaadi n'akakweka banaye nga bitunyiiza Mr. Sozi kati koolwo lwe nagendera mu kyalo nga kaludde nga tebakalaba nga tebateekako ssente kitegeera kati nze kye nakola ne nkasasula emyezi 2 lwali lwa Sande nga twali tulaba firimu ku Bukedde 2 banfulumiyeemuko omusajja najja n'akajjamu kakaadi n'akajjamu n'akakweka koolwo lwennyini lwe nagisasula lwe yajja n'akasikamu n'akakweka banaye nanyinga nawulira obusongo saamunyega ne mwesonyiwa ne banaye bannange sente zange zannuma ezo ze nasasulamu ka Star Times nga konze tuleme wuubaala waka n'akakweka emyezi 2 ne gigenda gityo bane oli omusajja ayina emize ayina empisa embi Mr. Sozi yonna ne mbimulangira kati ono brother wange we yajjira awo nampita ata tutuule mu nsonga naye ne mbimugamba byonna nga we byaliwo n'ayogera ebyamuluma edda bye baali basirikidde kitegera kuba ate bo be baali bakulu baffe nga nabo balina ebyabatuula edda ku mitima ne mugamba naawe wanene we walwalira wano n'otabuka omutwe taata yagambanga gwe ne bwofa simanyi yalizaala omwana omulala alidda mu kifo kyo kati saazi naakutijjisa lwakuba oyina ssente okumanya taata wange si mwangu nomume waliwo omukyala eyatuyita n'atugamba nga siraba olubuto lwa maama wammwe bwe lugejja koffe lugejja kiki omukyala n'atugamba yali mukwano nnyo gwa maama n'atugamba kimanyi taata wammwe wano eno yaŋŋambye leero nabaddeko n'owe wange nalabye kati ennaku zino mulwadde asesema kalabika akaana kaguddemu imagine omuntu omukulu taata nga yayogera ebintu ebyo era twadda ne tubuuza maama omwana aliwa kiki olira obutosi toole kinti kiki bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture kofe taata yagambye maama gundi bwati ne bwati imagine omuntu omukulu nga yayogera ebyo Mr. Sozi
naye nze namutabukira. Nze olubuto lwannuma ekiro nga ngenda kuzaala saayogera kiro saawa zaalinga 9 ng'enkuba etonnya. Nensaba Katonda ne mugamba Mukama kusaba ompe otulo obudde bucye. Naye otulo twankwata ne neebaka. Nayinza okukasaawa nga 3 naye nga sibagambye nga sagala taata alabe nti olubuto olunnuma nga manya ajja kunsekerera. Nensiiba weewaka nga olubuto olunnuma Mr. Sozi ne buwungeera. Nenina taata nga agenze mu nnimiro. Maama namugamba kaawe emisana ne mpaakinga ebintu byange bulungi. Neninda taata nga agenze mu nnimiro. Engamba olw'eggulu ne maama tugende mu ddwaliro. Lwageranga ne lunsimba ne nnyimirira mu kifo kimu bwenti nga sinyega naye nga nsaba Katonda nve muleeba nga ndi mulamu. Mr. Sozi taata wafaako lima enjogera 2 olyetondera amalaalo enjogera 2 banange yankolimira nangamba gwe olijja okuneetondera olyetondera amalaalo bw'otoli batompadde wano ekkanzu nga tomaze kungatta siri kusonyiwa ne mukulu wammwe gundi yamala kundeetera kkanzu biki ne mugamba kyova okola byokola ng'oyagala bamale kugatta ng'obala makanzu. Bannange olutalo lwali lw'amaanyi Mr. Sozi. Kati wano mukulu buto nga lunnuma nga ntya nga manye ebikolimo byankwata. Kiwulira saamugamba kati basista wange we twava twaliwo 2 abali embuto abasulirira. Kati nendeka sista wange nga ye tannaba. Kati ndowooza ne bamugamba nti oli bagenze mu ddwaliro olubuto lumuluma. Ne Mr. Sozi nentuka mu ddwaliro omusawo n'angamba ojja zaala eyo nga bukya. Kati eddwaliro lyali kumpi n'akatale abamanye eddwaliro ly'ebbaamu naani Kawali ya gavumenti liri kumpi n'akatale k'ebbaamu. Nengenda nga neetooloola akatale kalamba nentambula saatuula nga bwensaba nze gwe bagamba ozaala ku 9 nga bukya nazaala saawa 3 ez'ekiro ku ddwaliro twatukawo 12. Maama agenda okudda yajja ng'aleese ebbaafu nga namaze dda okuzaala nga bamaze nadda okunnongoosa namaze n'okwambala akaana baakabisse dda nga maama abakubira essimu bwe yaleseeka nga maama abagamba Mariam azadde nga basanyukaawo mwana kisukaali. Nazaala wange naye yali ayagala kaana kawala kuba nazaala wange alina omwana omuwala omu abasigadde balenzi nga n'omusajja naye ayagala kaana kawala. Bannange essanyu lyali awo. Bannaye Mr. Sozi kirungi okuzaalira omuntu ayagala, kirungi ozaalira famire eyagala. Bannange omusajja ayagala omwana essanyu lye mwana we. Tuddawo ne tunyumya n'angamba gwe nkubuulire olunaku ne lukya ne twawukana nemala emyaka nga 10 nga sizzeemu kuwasa. N'omubuuza lwaki? Nze saagala mukazi agenda kubonyaabonya mwana wange. Naye okuva lwe nazaala emikisa gyasumulukuka tetwadda mabega. Twali mu kaluumu kamu tulina ebitebe bikadde ne tugenda ne tufuna ennyumba ennene ne tugula ne zino entebe za ero nga Mr. Sozi ninako tray y'amagi mu nju ebicupa bya soda ensawo y'amanda. Okitegeera ekintu ekyo kya muwendo nno ng'enkota y'ettooke teva wali nga mu nju abeekinga shuwa ninamu omuceere ninamu akawunga ninamu amatooke nazaala n'aweereza ensawo y'obummonde. Bannange emikisa gyata okuva lwe nazaala omwana. Mr. Sozi kyanneewuunyisa okuddayo ewaka nga taata antegekedde. Taata n'ategula eddiiro n'aggyawo sideboard taata nga yanjalira obuliri. Taata nze gwe mmaze emyezi 2 nga tetwogera mu nju. Kola olunaku letaddamu okwogera ne taata n'angamba onzaalidde omukyala nga taata nfumbidde obuugi nga taata musanyufu. Mr. Sozi mbandi awo ng'omwami ankubako surprise nzija kukyala. Nangamba tugatte ebintu bino tukyale tukitwale nti nnonye ne nakawere wange. Mr. Sozi omwami wange yayina ensonyi wallahi ekyo nali sikimusuubiramu naye okuva mu kamwaki Mr. Sozi omwami n'asonda ssente n'agula ebintu n'ajja ewaka. Awo omwana waffe yali tetunnamu walinnya ku mwezi gumu n'ekitundu nga talina wadde erinnya ezzungu wadde ery'ekika.
anti ng'amannya nawandiika mangi nga nkyalemeddwa okulondako erinnya limpa omwana. Taata we yaŋŋamba gaba amannya gakubuza omwana mutuume Vinka, ekyo nakyo kiggwe. Yaŋŋamba oyo omwana muwala mwetuumira amannya nze tobinteekamu. Bw'olizaala omulenzi oyo aliba wange nze ndi mwetuumira. Naye nanoonya amanya kyokka nga nawandiika amanya. Maama n'amuwa, sisita wange n'amuwa, bannange omwana wange yafuna amanya. Kati abo bonna nga tukyamuyita bebi, mwezi gumu n'ekitundu. Nkyawuliddwa erinnya erirungi. Nga maama taata bebi ajja. Olwo olunaku mami n'ategeka, dadde yali tabiriimu nnyo. Olwagira n'akiyingiramu, ndowooza maama yamugamba awo. N'akiyingiramu awo, n'ayitayo ku bantu awo abaaliwo abatonotono, jjajja taata ne babeerawo. Mwami n'ajja bambiira ne tumala ne tudda e Kampala. Mbeera teyali nnyangu nnyo nga twakadde obwavu, ate sente ze yali asevinzeewo azoonoonye mu kujja kukyala. Mbeera teyali nnyangu, naye yasanga aguze ensawo y'amanda ng'agireseewo awaka. Twali tujja n'agulayo enkota y'ettooke, nasanga aguze muke n'omuyitirivu mukwano. Anti sirya nnyama. Yaŋŋamba enkoko nagikuwadde mu kyalo okuwa Nakawere, olwava muleeba bwe nti ne mukubira kuba saalwayo. Dakiika 5 nali maze okuzaala nze. Nazaala ng'abakyala ab'Ebbulaniya. Kati ne muko yangamba nzadde. Yangamba saba kyoyagala, nga njagala nkoko. Mami n'ampeereza ez'enkoko mu kaseera ako ng'essanyu limutta bitya. Ne tudde ewaka bambi. Yali ayina enkeera nno, yannona leero. Enkeera ng'alina okugenda okukola nti akola safaari. Yandekawo ewaka. Nasanga ono nebange bitakolagana, naye yali yazaala mwana muwala. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 Twabeerawo natandika okugamba abantu mbu nze nali namuloga ku lubuto. Simanyiwe ebyagaano mukwata ne bikwatamu omwana we gwe yazaala. Mukyalo we yazaala omwana nga sikiini ye eringa ya kikere. Kyokka nga nze nazaala ekyana ekirungi banaye nga kirina sikiini. Oli omwana yalinga mu China ng'ebiviiri byonna biyiika nga byaba China. Ng'abantu bonna bajja okunda bambuza gwe bawo mu China. Omwana nga mweru nnyo, enviiri za munyerere kati nga ziyiika buyiisi ziti. Enviiri ze za kitaawe banaye ng'omwana afaanana taata we. Mama yaŋŋamba kirungi ozaala first born afaanana ab'ewaabwe. Mwana yali amufaanana bannange nyaabula ennyaanya. Omukyala omu kyava agamba ono omukyala kijja kitaba aba yakulaga ye yazaala omwana ali kiriya ng'omwana owuwo sikiini bwetyo. Be bamanyi nze eby'entalo nali nabikoowa. Nze banaye nakoowa entalo z'emizigo. Kati olunaku lwali lumu nali njozezza engoye wabweru. Wajja emmese enjeru eyimirira mu mulyango bweti. N'engoba emmese emmese yalemerawo naye ng'entunuulidde tetemya. Olwamala ne yeewunjula bweti neeweta emabega w'entebe. Ne ngamba owaaye ka ngende nsituke ennyoneyo engoye ennyanule engoye nga saawa ndowooza nga 11. Nensituka nenzigyayo akatto kamu mu ntebe nenkaala wansi awo nenjazikako omwana.
ngenda okudda ng'emmese eyo yennyini ekomyewo efiiridde emabega efiiridde omwana wange we yeebase nempita awo akalenzi bali bakayita sayidi nenzija nekayita nekajja nekagiseetula nekagifulumya nekagitwala kasasiro nenkubira omwami nembimunyumizaako nenazaala wange ne musumba wange netusaba musumba yali yampa olive oil netumusabira mwana wange yalina ekizibu nga yeekanga gugumuka bwati naye nga yeesika kati nga bwema munaaza mu mazzi nga tonyezamu ka olive oil ako kamuyamba ebyo ne bimala ne bivaawo ebyokwesika kugugumuka ndowooza wayita wiiki ng'emu oba bbiri nali ntudde mu ntebe omanyi nze nyumirwa nnyo layifu y'obwomu olaba mbeera ewaka ne layiti nennema okuteekako njagala layiti ya TV emmala mpozi nga ninawo abaana kati nga omanyi oliwo wekka otudde bibyo naye nali mu mpale nisasozi wajjagana agaswera aganene ag'emmanju agaswera teganyingira nisasozi natandika okuvaamu oguvundu nga mpunyanga ekyennyanja ekifu ekyaduze nenkubirako sisita wange kubiri ebyemmese ewe nakubira sisita wange nemunyonyola ekituuseewo kati twalina taata waffe nga musawo omuganda sisita wange n'agendayo n'amugamba taata Mariam kino na kino ne bakebera ndowooza mu nsaasi ne bamubuulira byonna ebintu byayogedde simanyi mbunze neeraga ne Mr. Sozi nze seeraga just ndi musirise nti simanyi nnyo kukola mikwano ndi muntu asiiba mu nju naye ate oli bw'aba mmanyidde nnyumya naye ntya nnyo okwemanyiiza abantu kale ninamu ensonyi kyemba ngamba bwentyo naye bwe mbeera ewaka era ng'abagenyi bazze waka ndi muntu ali okke nze ninamu ensonyi ebweru eyo nina ddala ensonyi wabweru eyo kati nze ebiseera ebisinga nabeeranga mu nju nfumbira mu nju buli kimu nkikolera mu nju nze ng'olunaku luziba mpaka lweggulo nga tebandabyeko wabweru nga ntya n'okuyita ku bantu nga batudde awo ngamba tya kati munawe mukyala mbu yaye yagamba nga mbu nze neeraga nsiiba mu nju mbeewulirirako omukyala yali musoga naye nga simuvumangako siina kye nali mmukoze bintu byayogera naye twalabye nga badde batusindise naye ffe twalabye nga toyina buzibu konzoke naye nze Nisasozi nali musabi kuva ku lubuto obwa Nakawere kuba nali manyi nti ono neiba wange mulabe wange so nalina okusaba nasaba Mukama nankuuma olwo ne luyita kati kino ekyenswera we kijjira ndowooza nga biri biremereddwa ndowooza oba baali batumye bitambo oba biki simanyi nekijja nekinyingira mu sika nebinyingira ebyebiswera ebyo ebyemmanju nebinyingira mu sikaati nekunkumula ebiswera byabula Mr. Sozi natandika okuwunya ekyanyamba omwami yali tabeerawo ng'ewaka mbeerawo obwomu era saamugamba bino tabimanyi nabimanya wadde nakubira maama nenkubira musumba wange n'abantu ne sisita wange basisita bange nga babiri bokka be nagambako omu nagamba ebiswera byakuyingidde nga toyambadde empale koze nali nyambadde twasaba Justino twasaba nga neesiiga oyo olive oil n'osooka n'omusabira neweesiiga munnaaye ekivundu bwakyalumu ng'ekivundu sikyakiwulira kyagenda kiggwawo mpola nti Mr. Sozi nze olaba nali muyonjo ku bwa Nakawere nti nze muntu atayagala kuwulira ngoye ziwunya olwo lusu lw'abaana saaga olaba kazibe za mwana wange maama nnyabo nze saagala olwo lusu lwa bwa Nakawere nagula obuleega nga amabeere niwe gaba gatonye tegasobola kuyita mu kaleega nti gasale agaleeteko ebipaapi nedda nti nali neefaako ku bwa Nakawere naye munnange ebyo kyabaawo kati ebyo we namala okutereera ono neiba wange oyo gwenze gwe nali nsuubiriza yali abikola
yatandikiriza mpola okudda gyendi nga tunyumya nga bw'asanga n'ambuuza maama gundi wasuze otya nga muddamu awo natandika nze okwemanyiiza abantu 2020 ngaawo era baneeba bange baŋŋamba nga covid ateranga najja kuba mukazi gwe wali osiiba mu nju ng'omwana wange amyuse nga ndya n'okumufulumya wabweru nga tuba mu nju naye 2020 awo ng'omwami waali awo nga bwenfuluma nentuulako kabalaza nennyumyako n'abalirwana kati omukyalo we twatandika okunyumya ne tunywa naye ng'era si nnyo n'ekirala ng'omwana we yali tava wange kati nga nze sobola fumba mmere n'endya ng'omwana wantunuulidde era namuwanga kiraba ndowooza kyoba bagamba omutima omulungi guwangula singa nali akaana ke nkagobaganya genda biki naye saagoba ku mwana we bwe ndaba omwana ze ng'emmere nsobola ogifulumya n'enzira kabalaza aleme gamba nti omwana muwadde ebiki oba ebikyamu njise n'abalaba omukyala ne tutandikira nno ddala awo okunyumya abaana be ne batandika okwogera nange biri ne tubivaako ebyaliwo awo kati era nasigalamu kali nga mmanyi wenkuma baali balunda oyo omukyala yali alunda enkoko kati enkoko zaabwe nga zifa ne mbagamba neeyo empanga enaatera okufa lwaki temugiridde nga tennalwala nga ziri kale zirwadde ze baalina nga zirwadde so ekiri ekiwanga kyali kinene bagamba mugirye nammwe muleme kufiirwa ne basala enkoko kati nze nali nebasesaawa nga 5 ez'ekiro ngenda olira bankonkona onzaani nti gulawo nga bandeetedde enkoko n'ettooke ne banenga njagala obbiryako Mr. Sozi banange nze nalya mukene kati bandeetera enkoko ne ngamba obanjirye n'entalaafiya nenzijjayo ekitabo nempandiika enze maama gundi ndidde enkoko ku ssaawa bwe ziti maama gundi yagindeetedde ndidde nzekka omwana simuwadde nze lino kalibe eddambe kitabo nenkyanjuluza mu ntebe bwe nti saakibikka nendi enkoko nakeera ndi mulamu naye nabanyumiza enkeera twaseka nali nina okwetegeka munaaye twaseka bannaaye kati awo ndowooza tugenze tuyingira 2020 ndowooza omwana wange yali agenda myezi nga 6 munnange nali ndi awo feebu satange yankwita essimu naŋŋamba simanyi oli owa woteeri nga ŋŋamba kapito takyayina woteeri yagiggala biki Mr. Sozi omanyi kye nakola nga nimba omwami wange mbundi lubuto ku myezi 5 nga n'omwana nali sinnamulabira nno omwana wange namulabira ku myezi 8 ng'omwami aŋŋamba omwana wange akyali muto olwo olubuto tuluggyemu naye nga nfaaki noonyeza sisita wange kapito ng'omwami ampa $200 gyakugyamu lubuto nga mbuzi ogenda luggiramu wa amugamba siwala luggiramu kuno ku kitundu kwe mmanyi nga ngenda ewa sisita wange saidi z'eggayaaza eyo nali sinagenda nga nsooka nshopinga bye mmanyi nti agenda byetaaga mu woteeri bijanjaalo kawunga muceere butto bunzaali nengenda nabyo byonna nengamba wana asobola otandika nengenda nembimutwalira nabeerayo mpaka covid we yajjira oba yajja gwakusatu covid kimanyi nagendayo gwakubiri nakuba nakomawo nga muzeeyi agenda kwogera kutuggala kuba nali nakajja ewaka lwe nadda ndowooza muzeeyi lwe yaggala kati omwami wange yali taliiwo so yalina okuvuga okudda yadda batuggadde nga leero then bo ne badde enkeera munnange twabeerawo mu covid naye bannaye covid sirimu erabira covid yammenya si kummenya ndi ki naye Mr. Sozi nze nga bwe nkugambye nti njagala obulamu bwange obw'obwomu saagala bukumalako mirembe nze gw'olaba wano nti nze covid ekyasinga otuyombya ewaka nsonga ya vanira nze olaba Mr. Sozi mpaka nakati nze saagala byakunzuukusa mu tulo twange mbonzuukusiza vanira kati ekyo kinzija mu tulo ninda nzuukuke ku makya naye mbonzuukuse ku mwenda mu nsonga ya vanira ebyo binnyombya
saagala kunzija mutulu nsonga ya Vanilla. Kati Vanilla yatuyombyanga sibeerawo waka covid lwabaddewo lelelele kati nga lwomumye Vanilla awo agenda kunoba agenda ewa mukwano gwasiiba eyo biki twakolanga nno olusirika ewaka mu covid omwo naye nga tewali nsonga y'amaanyi. Kati nga oyinza okuba olina kyoyagala okulyako n'omugamba njagala kikulya kino naye nga wamumye Vanilla awo oba tojja kifuna naye nze Mr. Sozi Katonda yanjagala sajja oyo yanjagala oba ndi muwaakinze nti buli lwe namusaba ekintu n'agaana okimpa nga nsonga ya Vanilla nalinga ndi awo nga nfuna ssente ku ssimu oli awo mami n'akuteerako ebiri kati tulina brother waffe omusawo omuganda oyinza omukubira essimu n'osanga nga jjajja Lubowa yali ku mutwe n'agikwata n'amugamba jjajja omusajja yansuula mu nju jjajja Lubowa ku mutwe n'akuteerako 5 so covid ne muyitamu nga seeguya nalinamu akasente kange nze olaba wano seeguya nze obulamu bwange nsaba omulundi ogwo sagala byakuyimbirira musajja bwe nkugamba nno njagala kino nondaga nti olidde oba nongamba sirinaawo sente ngomenkirizaamu newayita wiiki nenkuddamu munaaye nali nasaba kino kati mba tosuubira nti ngenda kuddamu ogwokusatu olwomba mmaze simanyi byantu byakwegayirira kati oba okulumu nali njagala kibanna oba nali njagala kulya ku magi kati ng'ewaka twali mu lusirika nsonga ya Vanilla twali mu lusirika ewaka naye bannaye naye ng'agaana okungulira amagi jjukira gaali ga layisi twayinwa buwunga ewaka nga bungi buno bunga bwe bagaba obwebwerere ffe tetwabufuna kuba twayina obuwunga twasituukinga obuwunga ng'ogamba tugenda kukola dduuka neesooka nenzijako essimu nenneebakamu nenza okukaasa nga 11 banaye ngenda okuzzaako essimu ng'oli yanteereddeko 8,000 okutali abanja nakati simanya ani yampa ssente ezo kyovala nakugambye nze Katonda njagala mu buli angu kyovala nina challenge ezintuukako nenzijukira Katonda byankoledde nga bingi awo ne muwaayo second chance Katonda ne muddiramu na Mukama ku kino na kino kye wankolera nkuddiddemu sikunyiigidde wano yitawo bulambalamba anti bwentyo bwenjogera ne Katonda mutwalanga kyali wange oyinza okunsanga nga neeyogeza n'olowooza nina gwe nnyumya naye manyi ogamba Katonda kati jangu tuteese nga Isaiah bwegamba mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama kati nange mugamba Mukama nzize tuteese njagala tukkiriziganye ku kino oli nawulira nalowooza oba kati onaanyumya nandi naye nga wa ndine Katonda tunyumya tukuba olwali tusaaga ffe munaye nasanga 8,000 ku ssimu tekuli oli yankubira ssimu nti sente zange zikomyewo nawunga nasooka nendowooza oba ndabye 8 nengenda ku mobile money nensooka nenzijjayo 5 nengulayo amagi omwami teyaliiwo nengasiika kali omwami yali agaanye otugulira amatooke anti nsonga ya Vanilla omanyi Mr. Sozi omwami ono yalina weakness nti nga bwemuyomba bemufunamu misunderstandings nti ayagala abalumye mulina kumala mwegayirira kati byannumanga n'ebyo zemba mmanyi wadde obutakkaanya buzze naye kikakata kutulabirira naye omukulu ono ye ne kabatanda ng'ali mu safaari netubeerawo kati mu covid omwo twafiirwa abantu 2 ewaffe so covid yaggwamu twali tulina okugenda okukubagiza twekuŋŋaanya nze ne sisita wange manyi twalina eyo enkola nti ffe tugenda mu kyalo teri agenda omu either tugenda 2 oba 3 twekuŋŋaanya bulungi ne mugamba twesange mu paaka tugenda mu kyalo waliwo omwana eyali abaleetera amazzi ewaka dadi n'aŋŋamba oyo mwana munsasulire esente z'amazzi ago galeese
nenzisasula manyi nti nze bwe mba nina ssente nali saagala nnyo okulumya bazadde bange nali nsubira nabo baali bakimanyi njagala mbagulire buli kimu njagala buli kimu nkibalekerewo ewaka era nze bwe ngenda mu kyalo ndeka navangayo ng'engoye zonna mazozooza maama yankubiranga nesona ze wayoza nno ziweddewo saamanyanga nti byonna sisita wange byamulumanga bino bye baŋŋambanga bwe bw'ofumba emmere yeewooma ndi mufumbi mulungi engoye bw'ozooza zitukula so bwe mba nkola ekintu ntwala obudde bwange saagala nnyo okukola bintu bitatuukiridde kati mba njagala n'abanninaanye nabo mbasuubira okuba nti kyekimu kyayika nakyo kinsumbuwa byonna taata baabyogeranga ndowooza sisita wange byamulumanga bambi nze kyesaamanya twali bantu basaazi nnyo taata wange muntu yali asaaga nnyo naye mwana famire yange yasasika timanyi batuliddamu ne tufuna good moment si ffenna nga tukuŋŋaanye twakuŋŋaananga bannange ng'abantu b'okukyalo bagamba abaana ba gundi nga banne maama bamwegombesa zino entalo zonna taata ze yatukolanga ng'abantu bonna bagamba taata naye gwe tomanyi ky'olina singa ke kaseera ako singa weenyumiriza mu baana bo taata bamugamba nga tunuulira abaana abali ku kyalo wandyebaziza Katonda ku lw'abaana bo nti tebakuswaziza tebafunidde embuto ku luggya munnange n'onsonyiwa okulandagga kati nagenda ku dduuka ogula akabaketi ka omo nalekayo balance bali tebalina change nenzija ningamba mami ndese balance ku dduuka naye bwe naaba ngenze nga mwerabidde ogenda n'omugjayo nti ye nali ngenda kwoza nkomawo ngamba sisita wange olinamu 10,000 ate njagala tusasule amazzi gano omwana ge yaleese yali abanja 15,000 emirundi 3 awo entabwe ne sisita wange we yafa Mr. Sozi mu 2019 fena twali mbuto nze ne muto wange yampola 10,000 zaali 3 saazimuddiza goge mazima nali sikyabiri nako nno nze gw'olaba kati bwe mugamba nti leeta ssente tusasule ow'amazzi kyava ŋŋamba ku ssente zange empitirivu zenkubanja kuoba otoola osasule ow'amazzi emubuuza ssente kinaŋŋamba 3 zange emugaba leka naawe abantu baba babanja omutitimbe gw'ensimbi gw'ole owoza 10,000 no nga mmanyi byakusaaga nga naawe leka sente nzireseeyo ku dduuka nga tebalina kyenji naye ninamu 5 leeta 10,000 tuwa omwana Mr. Sozi omwana yanvuma ndowooza yali yanneetegekera omwana yannangira Mr. Sozi buli kyama kye nnali ŋŋambye sisita wange kuba oyo omuto wange twali tukwatagana nga buli kyama kye yali aŋŋambye nakisirikira nga nange bwentu namugamba naye byonna yabijjayo mu maaso ga maama Mr. Sozi naswala nti twayomba abayise bo ne bayimirira ne batunuulira abaana bannamagambe we beeyuza munaye Mr. Sozi kyava ŋŋamba mulina bannaku gwe ne bbaawo wankubira wano nga temulina kyakulya ng'oyagala nkuwe 15,000 mu buliddwa ekyokulya namusaba 15,000 nali mu lusirika n'omwami wange kati yali taliiwo nga saagala mukubira ssimu kati kyeva ŋŋamba ate emmere yaliwo jasi nali siina nva kati nga mugambye sisita wange ampoleyo 15,000 ate teyazimpa kuba naddamu ne mukubira ne mugamba siisi omanyi zireke omwami mukubidde era mpadde ssente kati wano honna sisita wange abinnangira jasiti no nti buli kye nali mugambye ebibuuzibuuzi by'abaana abawala sisita wange yabinnangira mu maaso ga maama nawulira nno nga zinobye ndi mukambwe ate bwe zibuukako mba njagala kkuba era nze mu baganda bange njogera kimu ndi muntu omusirise naye ndi short tempered njogera ekyo kimu bwe ziba zibuuseeko teryansala mu maaso kati naawo zaali zinobye ng'ekyaba obutiko kirinnye ku mutwe nali ngenda mugalamiza mukube kirowoko nangamba gwe olw'okuba olaba wazaala oluza sobola kukuba kirabiko nerabidde nga gwe nja kukuba kizadde nja kugunjula kuba yali akimanyi nsobola kuba nali nkimukozeeko ng'olaba oyo musinga omwaka gumu nina 29 kati ali mu 28 tulinga balongo naye nze ewaffe kababe balenzi ne mugamba ate sirika ne mugamba omuvumo obunaku nze tondiisangako nze nali mbaliisizaako gwe ne famire yo ne mugamba obadde ng'ojja wano ewange kale nayogera bubi awo
enzikiriza. Ngamba obadde ng'ojja wano ewange n'onoona emmere. Nazaala wange n'aweereza ensawo y'obummonde n'okuyita n'otwala ensawo ebbaafu nga 2 n'otwala ebijanjaalo n'otwala akawunga n'otwala mukene. Nali nkusabye ku ssente. Bulijjo mbikuba nga mmanyi mpa muganda wange nga siraba nsonga lwaki nkusaba ssente. Ngamba omuntu alimu ku magezi ku bintu bino by'obadde otwala essatu singa tokyazibala. Kyeva mugamba bwe wafumbirwa abasoga kati naawe otegeera nga basoga. Awo nzikiriza nayogera bubi. Lwali lw'amaanyi n'aluyingizaamu basesita bange abalala. Mbu wano nangamba ogenda ozungira ewa gundi baakukoowa dda. Ne nkwata essimu. Mu bonna be yayogera omutima gwasinga kunnumira oyo sesita wange gwe nalimbira mbu ndi lubuto naye nga munoonyeza kapito. Ne mukubira ne mugamba baaba singa wali wankoowe ewuwo wandingambye nti todda. Dani okunzirako ne munfuula emboozi. Namunjogerako ne gundi. Sisita n'abyegaana oyo ayagala kutwawula tomuwuliriza. Ne mbivaako munaaye twayomba olutalo ne luggwa. Ne tusirika ne tuddamu ne tunyumya naye bwe twavaayo 2020 awo nga twakava mu covid ddala bwe nakoma okwogera ne sisita wange ono gwe nayomba naye mu kyalo. Nziramu okubira muganda wange nga wakyaliyo muganda wange n'omu akwata essimu Mr. Sozi. Sisita wange siri muntu ayagala ennyo okwewozaako. Yagenda abakubira essimu omukuumu. Bannange omwana yampaayiriza mu b'eŋŋanda nga tekyayagala kwogera nange. Baganda bange 9 nga teri n'omu ayagala kwogera nange. Nakyayibwa nze Mr. Sozi. Nasigala mu bulamu obw'omu. Omwami wange yaŋŋamba mukyala wange kitwale kati nti nfuuse kikaakyo. Sigenda kwabulira. Ne nkubira sisita wange oyo gwe nalimbira ekimbundi lubuto. Mr. Sozi najjukira embeera gye nayitamu ku lw'oyo sisita wange eki. Nasuulako mu kawoteeri ke nga sina wadde blanketi nga ndese amaka gange ku lulwe. Yampitanga muganda wange gw'omanyi okufumba tebikyatambula jangu ombeerereko ku woteeri tukole ku ssente. Ne ngenda ku woteeri ye nga tansasula. Ne nzijukira byonna bye yali yankoze n'atuuka okugamba abaana be mbu temumuyita maama tazaala. Kati oyo sisita wange olw'okuba ye yafuna olubuto mangu. Namubuuza oyagala ensobi ze wakola nange ze mba nkola. Sasozi byonna byanzijira mu bwongo. Ne nzijukira na kino ekyali kisembyeyo nti ntuuse okulimba omwami wange twali mu mbeera mbi. Just n'embeera yali mbi naye omwami yasonda ssente ez'emitwalo 2. Najjukira ne ŋŋambagana 2 gandi tukoledde ekintu eky'amagezi. Naye nagakwata nenga waggwe ogongere mu bizinensi yo nga nange nali sikola. Ne mukubira essimu n'agaana ogikwata. Olagira mutabani we nanjuka nanga maama mami agambye taliiwo ne mugamba ow'essimu n'agimuwa n'angamba kubira maama wo gw'obeebuuza maama we yavaako obuzibu. Ne kale essimu ne nkubira maama. Maama n'angamba mwana wange nze siina kimmanyi. Ne mbimunnyonnyola ebiriwo nayo twayombyawo ne gundi bonna tekyali agala kwogera nange. Mami n'angamba beesonyiwe wafumbirwa kati kola ekika ekikyo ate nange wendi ndi bulamu mwana wange. Baganda oyo sisita wange kyava ŋŋamba maama yavaako obuzibu asosola. Munnaye nze nali simanyi nti bo bakitwala nti maami nze gwasinga okwagala. Naye Mr. Sozi mu baana be wabeerawo omwana akwanguyira. Wabeerawo omwana nga ye wamutegeera si lwakuba nti akuwa nnyo naye olw'embeera ze. Nti nze olaba nga bw'ompulira njogera. Kati oba njogere nti kati ate ono sisita wange gwe nayomba naye yayogera akyabuliza ayogera ku sipiidi ayogerera waggulu. Kale ate nze size embeera zange ezo. Kale munnaye baŋŋamba omwo maama yavaako obuzibu maama asosola. Maama mbimunnyonnyola maama ngamba beesonyiwe. Mr. Sozi nga neesonyiwa baganda bange bwento 2020 mu Gwekumi nga guggwaako. Kati mukyalo eyo twali tulimyeyo twali tuguzeeyo ebijanjaalo twabigulira ku musiri. Kati bituuka okungulibwawo nazaala wange ampita. Kale nabeerayo ku omwezi mulamba. Nawe navaayo 2020 nga 23 nga tugenda mu Christmas. Mba ndi awo nga brother wange ankubira essimu nga ŋŋamba oliridde nga mugamba nagenze mu kyalo nga nazaala wange naye bye nazo okukola binaatera okuggwa ngenda kudda wiiki ejja. Nga mbuuza odda okomawo ddi okomawo ewuwe nga nkomawo e Kampala ewange. Nambuuza ewuwe nga e Kampala tuwaga sirina gye nali mbeera. Naŋŋamba
fene twabadde wano nga twogera ne gundi nga ngamba ono sister wange gwe nayomba naye mbutwadde twogera nangamba ekibuga kyabalema mwadda mu kyalo kyenva mubuuza ekirege kyenva ngamba brother wange ekitegeeza ekyo munjagaliza kudda mu kyalo brother wange oyo kyavanziramu nangamba omanyi kati mwabanaku ezo zendowooza zammwe muyina kudda mu kyalo mulowooza kudda mu kyalo ate muyinza kulowooza ki misasoza ekigambo ekyo kyannuma simu yange yali eyogera nnyo nazaala wange yabiwulira nambuuza oyo muganda we mugamba muganda wange oyo naye saddamu kwogera naye 2020 nenkomawo e Kampala kati netusengukako obwo obuzigu obungi bwe twali tuli netugenda mu nnyumba ennene yalina mu kikomera tulimu abapangisa babiri nga mbeera wali ne tray z'amagye gwawo ndeeta eno ndala ngembeera ekyukidde ddala munnaye awono tuyingidde 2021 omwami ono yalina obuzibu nga bwe nagambye nti bwe muyomba ayagala omwegayirire ku kyokulya nga atulumya nnyo nga mufuna misunderstandings kale ng'oluusi alina bye yakunyiizizza n'obimugamba nga si ye muntu atuula nti mwogere musolovinga ensonga tawuliriza akaayana nnyo Eva ye yaaba omutuufu bw'omugamba nti nina akateteyi ke nalabye akalungi n'alyoka gamba gwe olw'okuba otuula butuuzi waka tomanyi ssente bwe zimenywa omanyi kuzisaba busabi so byonna byannuma n'akulangira ssente zaakuwa sente muzidiibuuda budiibuuza olw'okuba simwe muzikola bw'olitandika okukola n'oziraba bwe zimenya naawe olitandika okukekkereza bannange byonna byannuma nga muyomba like n'omugamba kino n'omutunuzaamu ng'omanyi kyakola mutabani wa Falaawo oyo nga akwata agenda n'adownloading obuyimba obukoona n'antabuulirira simanyi we twaziyonka maama ne bannaye nga binnuma Mr. Sozi byannumanga ng'oteeberezaamu ekatova wanuddewa ewa taata akwagalawo nnaku bbiri walayi nga sirina gye ndaga naye ng'ate sisobola mulaga nti sirina gye ndaga ng'era mugambe waffe tebangobangayo nzira abakazi banaye mbabuulira temubabuulira byonna bikwata bifa wammwe nze singa yali yamanya ndowooza nti ewaffe esobola kuddayo kyandibadde kika naye nze namulaga nti ewaffe bannyaniriza naye ng'ewaani taata owaffe ennaku bbiri olw'okusatu weegoba wekka yabikolanga Mr. Sozi twalyangaho naye nga bwe mufuna obutakkanya wewabanga obuzibu omwami ono nga tamanyika Mr. Sozi nali sikola naye nange nayagalanga bw'aba akomye oluusi n'emitwalo nga5 mumwampaayo 2 gyembeemu tuusi nenako enneegomba saagala kubanga nkusabiriza ssente mpaayo omutwalo kale nga ye buli kimu ayagala omusabiriza ate saamanyira kusabiriza kale nga bimmenya naye nga nebwozimusaba ng'alyoka akulangira otuula butuuzi omanyi gwazisaba busabi naye Mr. Sozi byannuma nina ne nali ngenza okunoba nze nangamba omwana wange mutwale ewaffe nampereza emitwalo 15 ntwale omwana ewaabwe nentuukayo kumbe yateeseza ne nazaala wange benvaayo bansibireyo sivaayo nazaala wange yansaba ku ssimu yange ng'ayagala okukuba ate yaginziriza kale nga siwola vaayo nga sirina ssimu sirina transport ekiwulira kumbe baateeseza era mukyalo eyo namalayo omwezi mulambe wa nazaala wange nambuulirira munnaye bibaawo mbufumbo nguma nno nze ng'ewaffe sibagamba nze okuva setange we yannangira nayiganga nze ne maama wange simugamba awese nga mukolina okuza nga maama apaayo 2 bambiri ng'azimpa maama wange wandibaddewo n'olya ku ssente yange twabeerawo ne tutandika olowooza ku kyokugenda ebweru nzije nkole yaŋŋaana okukola ng'olaba we yannangiranga ssente ze naye nga tanzikiriza kukola bajja kunkwana nagenda neekalakaasaako nenfuna omulimu neewaayo ngenda empeereza emmere mu woteeri nga bampa 10,000 nga woteeri weeri seetaaga nalinnyawo booda bagamba nga balaba batya nti mukyala gundi aweereza mmere otwalira mmere ba booda namulimu n'aguŋŋaana ssebo nentuula ewaka
naye ng'emmere yali agigula yali abituwa naye nga alina engeri gyannyigirizaamu olw'okuba yali akola ng'onooyogererawa munnaaye ono mwami nga tebamuwabula ku ssente ze yazikolanga nga bw'azikoze lwakumyewo oba 5 oba 6 oba mmeka bw'azikwasa nga nze nzitereka naye ng'okuzikwatako mukwano kati nga nange wenzisomolera wano nga yakatuuka n'aziteeka mu ntebe bw'ati awo ng'asobolayo ekyebiri nga nkikweka kati nga yazoodawo n'azibala waba ate zino zaalazeewa oba nakisuddewa kumbe nakisomoddemu awo nga nange wengirira awo naye ng'ezenviiri yali azimba omwami ono nga yaŋŋano siba penso era simuteekangako mu mutwe gwange naye Mr. Sozi n'omunyiiza ng'enviiri wazisumuludde mukwano oba ogenda kukaaba omanyi yalina ng'omuzenga bw'aba mu safaari eyo tebimulya ng'ayinza okukuuma olusirika naye lwakimanya nti adde ewaka akola byonna adde ewaka nga tewali lusirika yaŋŋamba ati mbunze ne bwe nkukuba ne bwe tukola tutya nga wendi wano ewaka tonsiriikirira ng'olina okwogera nange saagala mukazi saagala kunsiriikirira basimanyi kyondowooleza naye nga bw'aba mu safaari olusirika aluteekawo oluusi nga ensonga yali nnyangu nnyo just kutuula ne mwogera ne musolovinga ebintu naye nga tawuliriza tatuula tateesa sente ze bwazikuwadde bwazaagala azisangeewo nga bwe yazikuwadde nga ne bwe kuba kugula mmere oluusi ng'eweddewo nga sente ozirina ng'olina mmalamu okubira ssimu n'omusaba olukusa naye bano ebyannumanga ebintu ebyo naye nga nsirika ne tubeerawo ne tuyingira 2021 we twatuula ne tuteesa enzijja ku kyeyo era we nabigoberako mu gw'omwenda yanteekamu ssente byonna ye yabikola twatuula ne tumanya benzijja tugenda kukola puroguramu eyimiridde etya natambula 2022 ogwokutaano omwana wange yali myaka 2.5 taata mulungi eri omwana we byonna abikolera omwana we ekyo ky'omwana sikyogera nako nina ebirungi byenjogera ku mwami ono Mr. Sozi nti wali embeera we yali ekyali mbi yalemwanga bambi n'okwegulira panti atusanyuse atuuka n'agamba kakati ngule panti ey'omutwalo gumu kitundu kati ogumu ekitundu ogwo gwandikoze kino kale ebyo byonna mbijjula tumanyi okutuulawo ne twejjukanya embeera eyo seriously embeera yali mbi Mr. Sozi abantu mubalekanga ne bulaba oli alya ku ssente ze bwe temumanya muntu wa gy'aba avudde nzijjukira nga tulina peya y'essuuka emu tujala ku buliri endala gye twebikka ffe boolaba nga tetulina deka bedi cover akasuuka ak'omutwalo n'obw'omutwalo wali wansanga nina bedi cover ya mitwalo 2 mundeke emitwalo 3 temukuyita kuduula tuleke twebikke tubugume mbijjukira ebyo byonna ebiseera bambi Mr. Sozi tutugobye ku byebweru mani wange yali next of kin wange nenkola endagaano ne mukama neneeyama ebintu nze golaba engamba mukama bonyamba n'ebintu yange ne biyitamu neŋŋenda nompa ebiyumba ebirungi ebiyumba nga birungi bakama bange nga bantu balungi nemwe mukama tukola endagaano tuteesa anti nga mwijjukiza mukama gwe yagamba mujje nno tuteese bwayogera mukama na mukama kati nzize kuteesa naawe njagala ebiyumba nga birungi salale wange asooka wuwo byangu byakwogera kweyama nayo tuukiriza naye nasiba omutima nentuukiriza obweyamu ekibererere nenkiwaayo neneeyama kyova olaba mukama nkuumidde ku ddungu nze mbabuulire abaana gye bakaabira zempisa emikono mu maaso bwe nti neŋŋamba alhamdulillah mukama weebali natuukiriza obweyamu webabanga ebigalangatana nga mukama mujjukiza gamba mukama twakola endagaano nakusaba emyaka 4 gy'oba onkuumira ku ddungu 4 nakola endagaano naawe tommanja ogenda olaba embeera eteredde omanyi sitaani agenda n'aleeta omuyaga bingi bibaawo endwadde nezikulumba bino nze Mr. Sozi singa saalina katonda oba singa naddirayo dda mu gabookisi naye katonda agalwadde gannumbye endwadde ezinnumba zonna zaabagagga
naye n'otula n'ogamba Katonda nedda kino saakikusaba. Naye Mr. Sozi 2022 batugamba nali naatera otambula awo nga batugamba mami mulwadde, mami yali atabuse omutwe. Ekitundu ekyokutaano sister alinnye oba agenze ku kyeyo maama alwadde kakati sitore. Bwe nkugambanga nti sitole ebuzaayo ebitundu 3 ebuzaayo ebitundu 2 ng'olwomanya nti sitole etaba. Ebintu 3 bye nandyagadde okwogerako nabadde nawandiisa ebintu bibadde 11. Let me just confirm shortly. Bibadde yes 11. Naye ngenda kulondamu ebintu 3 ate ekyokusatu ngenda kyogerako katono kakyemba ntandisa nakyo. Musinziira kuki okutuula n'omwami wo ne mukkaanya nti gwe omukyala gw'oba ova ekyaddondo ogenda okuba ekyeyo? Kubanga nsuubira nti wateeka okubeerawo okugeraageranya omukyala bw'agenda omwami bw'agenda. Kyemmanyi akasonga akatandikirwako naddala ku basindika bakyala baabwe mu malungu batera kugamba nti input y'abawala sente zibeera ntono. Simanyiwo nsonga ndala awo ng'omukyala atandika okugenda okukolerera amaka. Kikwotinge omukyala atandika okugenda okukolerera famire ye. Naye olw'okuba ebibeera mu nju z'abantu bebasinziirako tetubimanya, lwakuba nti oluvannyuma lw'ebbanga ate era tuwayaako n'abamu n'otandika obbigatta n'ogamba nti ne bano muuvu gye bakola gye baakola ey'omukyala okugenda akolerera amaka ndowooza kyali miscalculated. Oba oli awo wabaddewo okujinya omuntu omulala n'atakinga advantage oludda olumu ne lukosebwa ng'oba oli awo kyali kiyinza okwewalika. Naye I don't know. Ebintu 2 bye njagala okulonda. Kati ekyokubiri kiri ekyokusatu nkimaze. Temwebuuza, temwewuunya bwe mulaba famire nga mmwe mwali badde mutandikirwako okutabagana, okukwatagana. N'osanga famire abamu ne balowooza nti ekyasinga okubatabula oba okubataataaganya kyekyokuba nga kitaabwe yazaala mu bakazi ab'enjawulo. Kati ba step mother bakazi bajja buli omu n'aba nga sikazza wuwe n'aswa mukange. Abaana ne babeera n'okwesosola, ffe tukolagana bano tugatta taata ne tetugatta maama, bano baganda baffe ddala, bano baganda baffe kalemu. Ne tugamba nti ebyo kabyawula famire. Obutakwatagana bubeerawo kubanga buli omu abambega wa munne, buli omu teyeesiga munne. Naye njagala bategeeza oba mbuuza kibuuzo, wasisinkanyeko famire ng'oweewuunya engeri gye balumagana nga nnyabwe y'omu nga kitaabwe y'omu? Wali obalabyeko? Nina famire gye neegomba. Famire erina bali hambo, si nti bagagga, bali awo mpola mpola. Naye banne famire eri neegomba enkwatagana gyekwatagana. Baba n'ebibasoomooza ebirala waba oba obuyitamu nga naye olaba nti ekigambo bumu nsonga nkulu nnyo kuva ku bazadde okukka wansi ku baana. Babayita bampulidde kamenya kikwata ku oli kikwata ku bonna. Wasisinkanye famire nga gwo bajjukiza nti abange mwena DNA emu, mugata DNA ya mama ne mugata ne DNA ya taata. Atabo nga tebakwatagana. Naye bwe mmala okubyebuuza nenga male kiki? Kubanga abolaba nga bali badde balina ebibagatta bingi. Bwe mmala n'enzizaayo ebirowoozo byange ku kigendererwa kya Setaani mu kusuulibwa ku nsi kuno najjanga omulyolyomi, Yesu n'agamba nti zisanze ensi n'abagituulako kubanga omulyolyomi azze gye muli wabula yatujjira. Kazi yajja kukola ki? Kutta na kuzikiriza. Ajja shuka quoting embeera, akulaga shortcut ku happiness, ate nga akulaga double happiness, and surprisingly that double happiness ogituukeko. Naye ogibeera mu bbanga ki? Ng'ogijja mu bulwadde, ng'ogijja mu byakwejjusa byereere. Double happiness
yajja kutta na kuzikiriza. Kyova osanga n'ogamba ono omwana ali mu kwanyisiganya ebigambo ne nnyina eyakeera enkya n'amuzaala, omwana ono ayagala okukubagana ne kitaawe, omuntu eyakeera enkya n'akuzaala ojjawo obuvumu obumulaba mu kamwa ng'omwana akugamba nti nze muzeeyi tajja kumanyira nja mukuba. Buli lwe njogera ebyo ne nzijukira sitoole ya Gataliiko Nfuufu kati eyiseeko bamyaka emeka, yali mu bitundu by'Empigi. Omwana bwe yakikinala ku nnyina n'amugamba nti nze okuva n'olwaleero toli mmange oli mujja wange. Ojjukira akaana ako Mpigi awo nnyina ng'akakubanga kavaamu yadde ezziga kamutunira bwe kamuziimuula kati kabulamubuuza omaliriza. Naye ng'omwana oli nnyina yamuzaala, buli muntu abasinga abalaba eggulire eryo ng'agamba omwana onyo yeekuulidde akabazzi mu kugulu. Bannanga agenda kuzunga n'ensi. Obuzibu ate amawulire tetukola kimala kuddayo kulondoola bantu ng'abo kumanya gye byakkira. Ti omuntu ali ludda wakati ali ku kyeyo, ali Bungereza, ali Amerika. Omuntu nga y'omu. Gwatolaba abantu abakeera ne beekwana, bannanga abantu nga baagalana. Ng'omukwano gubasaza mu kabu, mbwenzwa nnene. Bannange nga banywera ku kikopo kimu. Olabyeko abaagalana. Nga buli kimu bagamba tebeetaaga kuba na bibiri, mpozi nga bamaze kuzaala mwana. N'abagenyi mu kiseera ekyo tebabeetaaga. Ebbaafu bakweseemu, tawero bakweseemu, n'empale omuwala amanyi okwambala ku bipale by'omusajja ayambala ku bipijjamu, vesiti agasaati agaganene n'agambala, akasenya bakozesa aka, puleeti baliira ku emu, ekikopo banywera ku kimu. Bannange buli kimu. A few moments later, tombulira mbwa y'akawagga. Sozi bwe tubanga twogera ensonga zino toziteekanga munnalumaga luli lumbe lwa kirago n'ogamba bane what went wrong. sin. Sitaani yajja kukola ki? Kutta na kuzikiriza. Abatera okuwangula be batera okutegeera kye balwanagana nakyo. Famire ezisinga zikyekuba kubanga bwe twetunuulira olukongolo oluteeka ku mukulu tambuuza. Ono bwe yajja okukyalira gundi nze yampitako. Era yasooka wa gundi. Kakati nze gwe yasembyayo kugamba ate bwe yajja teyabandaalawo kugamba ngalaga alina nnyo ebyokkola era nze sina makulu. Yanjogerako bw'ati. Kakati munnange ne balyoka beesojja. Ono alangira ono bino. Ne beerumanga obwana bw'enjala. Kumbe the devil is at work. Abawangudde bakimanyi nti omulabe yaba abayingiddemu nga vayirasi. Bwe baba bakuba mulabe. Tebasiga bukyayi, tebeeroga, kubagana, kwegeya, si bye babeeramu. Okitegedde ekyo? Ekisembayo nga kyekyokusatu. Singa buli omu asalawo enkola eyiye yebeekola mu maka, twaliwunzise buli omu ali ogwo. Kuba buli omu enkola yebeekola ku ye yekka. Bwe tusalawo okusisinkana abantu abalamu bulamu bwaffe ne tubayingiza, oleese omukyala mu bulamu bwo, ofumbiddwe omwami mu bulamu bwo, waliwo bye tukkiriza nkakati ekiseera ate okubizza ebbali okugeza. Buli muntu asobola okunyiiga. Naye omusajja bw'onyiiga n'olowooza nti kakati famire egenda kubyanga ku byokulya, balina kusinza businza, balina kubeera nga bakuweeweta buweeweesi, munnange basobole okufuna ekyokulya. Seruganda eyo nsobi. Ffenna tulina obunafu kambabuulireyo obwange, ate ndowooza si gwe gusoosa obwogera. Ntero n'owulira wano abanyumya nagamba bannange omusajja yali azira. Bamikwano njagala obbabuulira nga sekkiriranyiza nzira. Nze mbeere nkyogera ontegere bulungi gwe musawo Babula. Maama Jackie oyinza obanga obadde tomanyi mutabani wo. Omumbeja nabadda. Sikayire Belgium. Nkutidde. Munnange nze nzira kyokka kambabuulira abaze banfollowing nga motero oba okumpulira nga nkyogera. Siri muntu ayagala kunteebereza. Njala nnyo ne nkubikkulira ekitabo kyange ne kibeera open. Kyabazaringanga nnyo Becky. Nakati ayinza nga takimanyiiranga naye aina approach ya kyendala. Namugamba nti kankubuulire. Okimanyi nti nze nzira lokka lw'obeera onnyiizizza. Kakati bw'obanga ggw'onnyiigidde nsobola okuzira emmere. Njagala nnyo oteeka ebirowoozo byo ku kiki ekyanyiizizza. Ne bw'oba oleese emmere awo ng'ogireese kugimpa, n'oŋŋamba nti mukwano wanyiiza olwakyo na kino n'erya kamere. Munnange nja kukalya.
nze nzira omanyi lwaki nzira neewuunya nengane kakati ono yanyiiziza bwe yanyiiziza ensonga yange teyagguse tekyawedde kakati n'alyoka ateeka amaanyi oba akumya eggaasi n'awaata emmere n'asala obutungulu n'alyoka atuula ku mmere n'akyusaamu n'agira enva n'abetegeka nga ndaba egyo emirimu yakoze mingi nnyo yatadde amaanyi mangi mu kintu nga ndaba waliwo ekintu ekirala ekyabadde ekikulu ekigwana wakiri quota of amaanyi nga kati nze saafiiriddwako kibeerawo nga nanyiize ate nga siri mu mativu kwe kusalawo neekandagge neekalakaase ekyo kyatutawaanya ne mugamba nze siyeerabira waliwo omukozi gwe twaliko naye nga bino tukula maama ali awo mu kibuga najja abeerako n'omukozi awo omukozi oyo sirimwerabira kakati omukozi oli nga wabeerawo oluusi okusowagana awaka baba ne bamugambako ne bamuyisaamuko eggaali awo tukitwale nti n'anyiiga omukozi oli sirimwerabira yatuulanga ku mmere ndoza ebiseera bye twatuulanga na ku lujjuliro n'alyoka atuula bw'ati n'agamba nti maama nsaba bannyongere ku nva nenkyukale mutunda bwe nti nga talina gwanyega nno aze ku lujjuliro talina gwanyega ali mu lusirika kubanga waliwo ebitaagenze bulungi bamuyisizaamu eggaali bamugambyeko kale bamunyiizizza mukwano nga mutunulira bwe nti ng'agamba maama nsaba bannyongeremu ku nva ne bamwongera enva bulungi n'alya n'akuba ennoga abo abaayagala emmere maama nsaba bannyongere ku mmere neeyanzizza oli omwana omuwala nga tateeka ntondo mu mmere namutya ekyo ekintu ndi kinyumya nga ngaba ono bw'aba yanyiize bw'atuuka okulya obusungu abuza ku nze Moses nze nayinanga entondo nkuze bukuze ebimu so nga ate abala entondo zijja bakuze mulimu byo outgrowing nze maama angamba Moses nkwongere emmere ngamba njagala nnyongere emmere naye nga nyiiga lwaki ambuuza nti nkwongere emmere yali mpadde ne mugamba mami saagala eno giwampadde emmala ambuuza atya nti mumujjukira tetwatuulanga ku nzijuliro ne bagaba ebitole ate kadule bwe naatandika ebyo wabula eyo tuveeyo temunnoonya temunsokola mbadde ku kuzira naye okuzira okwange si kwenyumirizaamu naye nina ensonga nti kola half kaloba quarter ey'amaanyi g'oteeka mu kufumba okole ku nsonga yange njagala nnyo breakfast ne mulimu n'olumu lwe ngamba Becky leero togenda kufumba breakfast koye lwaki obwo obudde mbuguze nti otya beera wano tunyumyemu beera bubeezi wano oba twebakemu kakati gwalowooza amangu bw'oba ogamba njogera ku guseke gwe weesirwaze soogera ku kuseka teguseka ebiseera ne waliwo ndowooza waliwo lwenva njagala guseke nga sitera nnyokera I am not a morning glory person, no. I'm just being honest. I'm not a morning glory person. Not really. It is rare. On 100, it is 0.001. I am not that. I'm not. Ne just waba olumunga njagala awummule ngamba tokeera ku bunami wabo akakubalwa akakuba katonyawo okuba ne bufuirya ng'oyagala omuntu wabeere naye nga tegugenda kuseka wallahi billahi talla nga tegugenda kuseka oyagala omuwa okuwummula okwo mmere mama tugenda kulya buli lunaku teri kuwummula kati kawummulemu nanga are you serious kati ogenda kukola otya ne mugamba nja kweyiiya n'ekimanye nti nkidedicate nze obeere n'obudde obuwummula ku makya kuno webake kakati nga bwe nsobola okwesaddaaka bwe ntyo nenga leero kanneme kulya breakfast kawummule kakati naawe wenneewuunyiza amaanyi g'otaddemu eri mu kufumba emmere nga tonkonsidalinze golooza mbu olwokola ekyamaanyi nina kyempita ekyamaanyi naawe kyoyita akyamaanyi byanjawulo njagadde bbeera example ku weakness yange kakati omusajja okunyiiga nze ne bwe mba nanyiize nga Becky ayina kugenda mu saluuni ebiseera ebisinga nze mubeera nako mukazi oli yava ku nviiri bannange oba yanteekamu bwesige simanyi
ne bwe mba nanyize nyinza kubanga ebiseera singa nze mugamba nti nenviiri ogenda siba wiiki ejja ku lunaku bwe luti bwe naba nfunye ssente era mba mmanyi ne bwe mba nanyize nzikwata nenziteekawo waliwo ebintu byesaagala kunneekwasizaako siri muntu agula keesi ku muntu agula musango ku muntu nenjagala okusobeza mu mbeera eyo ntya nnyo okuvunaana omuntu nensobeza mu prosesi y'okuvunaana kinnuma njagala nnyo nsigale nga nze nvunaana tugobe fayiro emu naye kakati bw'onyiiga n'ogenda obateeka mu kafyu n'olyoka obasindika mu kisiibo waliwo obuntu obulinga obutono naye nga butuwewula tolina ngirina gy'oyinza kinnyonnyola kubanga mu bookoseza mubeeramu omukyala eyakunyiiziza kitegeerekeka naye wabaawo abaana kati bannaalumanya ne basaalumanya ne basasulira bye batalinaako omuntu wena magulu like seriously waliwo bye tulina okukyukamu ng'abantu natandise okukyogerako nga ŋŋamba nti singa buli muntu asalawo okweyisa nga ye bwandiyagadde tuwunzika buli omu abeerawe kubanga enkola yaffe bwe tugitwala egenda kukontana n'enkola y'omuntu omulala kyetuva tuyiga okwadiyasitingamu we compromise kino n'okireka kati katukole ekikye kino kya bwe kityo ekisembayo kisesa kali just any other relevant business sister agenze n'agamba nti emusajja ebimu ku byasinga nga omutabula kwe kwagala omukyala okumuzza mu bya vanira ekiro bamuzuukusa oba ndwawo buli kwebaka bwengwawo okwebaka mba nkuwa ekitiibwa mwana zokunza okussa ezo badegenda kwekolako olugambo naye ensonga zokuza okussa ezo mune mulimu ebintu nga mulina okwogera ne munno mubeere ku peegi emu eriyo munnanga omuntu ye ng'ate okumujja mu tulo n'azuukukira ku dayiningi ng'alina esiba engeri gy'alya n'okomba n'akomba nabula ate kankoledde nga ye kimukolera so talk about it nze ensonga ezo ntwala mu overnight buli kimu eky'olunaku kiwedde kakati tuggalawo olunaku nga tugenda mu overnight guseke kikuba okitte tukutendereza wiyanga wiya nga kyekiggalawo olunaku era nsaba nnyo nga Mukama tuyamba ababbi baleme kujja kubanga akaseera ako mbeera mu kuseeyeeya oluvannyuma lw'akaseera ak'okusinza akasufu omwoyo omutukuvu nakka ne waba okuyuuguuma ne waba okuweweera kati omubbi bw'ajja asobola n'okunsitula ku kitanda n'atwala buli kimu Ivan ne mugezamu katemamu njabba kyawe nja kujja ndayikinga video zammwe zonna ku TikTok kano temukkirizibwa kati nze oyo bwentyo ate omulala ye tayagala aganjagala nsooke mpummulemuuko mulaba abantu balina enkola ez'enjawulo kati enkola ez'enjawulo tugenda kuzimaajinga tutya tujje tubeere wamu ne differences zaffe okumaajinga kuno kwe kukkiriza nteeka tujja kukozesa kino akati ndoza tukole bwe tuti ne muba muno okutabagana nga mukanyiza ku ngeri gye mugenda otambuzaamu ekintu otulo balina kyejalo banyumiza naye ensonyi zinkutte kyokka kinyoma kisesa nandi banyumizaako nange ekintu naye bwobanga owulira olina obuvumu nga tootya bivumo byange tootya kuyisaamu gaali bakuwana jangu mu inbox oŋŋambe sozi monyumiza ku kiri onange so otula omuntu ng'otula yakusekisa nange twali awo kambabbereko kakwota twali awo nga batugamba nti bw'obanga n'omuntu bino biri wano gwe Ivan ani bino bikome wano what happens in Vegas bisigala Vegas nga bagenda batugamba nti omuntu bw'abanga tayagala nkola eyo yakumuzuukusa
kumugamba nti ate kakati waliwo overnight waliwo biki oli ya tuwa tipu ng'agamba nti abantu ng'abo bwe batyo tonyega naye wakati mu kiro kati golimu oyinza obanga oli awo tulo tukubuze ate mukama n'akuyamba ne wabeerayo kokka wewo ne wabeerayo kokka kuba kagenda ne kajja n'ogamba naye akakuba kano akakuba kano si akatali ka buli kaseera akakuba kano nga kaali tukose obulungi obutagambika naye ng'otya okwetantala muno n'ogamba nti agenda kunyiiga alyoka neekwase ne bagamba nti kakati obeera mugezigezi mbuuza nti mugezigezi otya lwaki mwoyaŋŋamba nti ekyo ekintu kikuleeteko mu inbox n'abaludde okumbuuzaako munajja ne mumbuuzaako kale ng'eyo y'ensonga yeekuleese nkutende okunsiriikirira omwezi mulamba omwaka mulamba wiiki nnamba n'olyoka ojja ng'eyo y'ensonga ekuleese mu inbox baatugamba nti timing omuntu oyo gwe ng'olaba embeera yonna ekulemye okufuga ddala omuntu omwetaaga okola ekintu kino wallahi kisange mu inbox yange leero kanumyeko komanta mukama akunkuumire. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.